Omulungi atulaba nkwanirizaako yakatwagatako essaawa eno amanya nze IBRAH Mukasa ina gyosinzira okubanga otulaba tusinzidde mu bitundu by'ekigo olunaku olwaleero tugenda kubanga tunyumyamu n'omukyala Ssenga Kezia Kulanama. Programu eno tutunuulira abatutumufu mu ggwanga Uganda mu biti ebyenjawulo era nga ono omukyala mututumufu mu kiti kyalimu pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Tugenda kuba tumanya ebintu ebimukwatako obulamu bwe n'entambuza y'emirimu gy'akola. Negataako mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tunyumya ne Ssenga Kezia Kulanama. Nkulamusiza maama. Nange bwe ntusaba. Naye sooka olongoose ddayo ogamba abawuliriza nti ono President General w'abasawo b'ekinnansi. Tuli ne President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Nga sinnababuuzaako njagala nkakulambululire. Ye maama. Tuyina ebibiina 32 eby'abasawo b'ekinnansi ebiri registered mu ggwanga. N'ennyabo. Kati president w'ekibiina ekimu oyo gwe bayita president. Kati nga Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe ekyo kibiina. Kati nze ngatta ebibiina byonna mu ggwanga Uganda. N'entuula ku ba president bannannyini bibiina bino kati nze mpitibwa President General. Okitegedde? Nkitegeera. Bangi bazze bawubyawubya abantu nga babalimbalimba nti Kulanama yazze mu kifo kya Maama Fina. Si bwe kiri. Nze siri mu kifo kya Maama Fina. Maama Fina president wa kibiina kiyitibwa Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe. Nze mu bufunze mpita president wa East Africa nti ntwala Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi zonna nga zeegasse. Naye President Museveni oba tomugobye mu ggwanga lye yaba president wa Uganda. Naye ne bajja balondayo owa East Africa ye Kulanama. Nze President General waabwe oyagala toyagala obeera wansi wange. Mu bulungi ne mbubi. Oba wansi wange. Wadde naleta certificate yange. Certificate yo jinkwasa. Nonga nti nyabo nange yino njiresi lazima nze nkutwala. Kagutonye kagawake. Era bw'okola omusango bawaba wange. Obitegedde bulungi? Kitegeera. Bananga abatulaba muli mutya abalungi. Amanya n'eddoboozi nabbona Kulanama n'abakooza. Njagala tutandike tusooke tutule ekintu kya bwa President General buno. President General w'abasawo b'ekinnansi mu East Africa. Yes. Ani akulonda? Abannonda baba ba president b'ebibiina ebyo. Kati kyajja bwe kiti. Kisaddaaka abantu, kitta abantu, owulidde abakyala be babatidde nnyo Entebbe. Abantu batugumbudde abantu Masabo buli wamu wonna. Ekintu ekyo kyanyiga nnyo omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga n'afunako ka meeting n'abakulembeze b'abasawo abamu. Be bamuwandiikira nga bamuyita. N'abagamba nti abasawo mwantama. Mugende mulonde omuntu gwe mwesiga atalina zero. Abakulembere oyo gwe njagala ntuukirire. That is good. Yes. Batunula mu basawo be balina bonna mu ggwanga. Ne bagamba ani atayinaako ko. Ate abakyala bannakazadde b'eggwanga tutera nnyo okulumirirwa abaana baffe. Kuba abatugumbulwa baana y'ensonga lwaki olaba banoonyaayo bakyala. Bwe batunula omukazi atayina zero nga ye Kulanama. Ate sirina zero. Seeyogerako kuba ndi kumpewo. Nze sirina zero kuba nze siyombaganangako wadde n'omuntu okuva lwe nazaalibwa. Ne balonda Kulanama nabbono ono gw'oyogera naye. Mukyala Jjumba Lubo aligaweesa. Banteeta. Gwalabako jjajja Bujagali nga situse okutikkira omuntu. Namulaba ku lulwo. Jjumba yennyini. Wali omulabyeho ng'atikkira omuntu? Baatikkira nze Kulanama. Nabalaba ku mukolo gwo. Kati yenze President General w'abasawo b'ekinnansi. Eriyo omuntu asituka naga nti oyo taliko wadde omuzimu gw'enkoko. Naye ne mulagako nti ate omuzimu gw'enkoko ngulina. Ensi yokka neemwetangaaliza bweti. Kati nze ndi mukazi omusamize ate omukazi omutabuzi wa habo. Ekirala eryakubuuza nti tukulaba mu habo ate obeera otya mu ddagala. Obeera otya omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi. Ekintu ekyo kijja kitya. Teriyo muntu asituka n'agenda n'anoga eddagala nga taliiko maanyi. Taliyo. Singa buli omu ali enogera.
kati goyinzo genda ne wenogera olweza n'olunaabako ne lugaana okukola nojja nenkwata ku kikolo kyekimu nenkikunogera nekikola ekitegeeza ndiko amaanyi g'obwakatonda kati ebintu ebyo byanjawulo njagala tutunulire Ssenga olunaku lwaleero okulondebwakwo lwaki kukubwamu ebituli ani abikubamu abantu enjuyi ez'enjawulo tewali akuba mu kulondebwa kwange bituli okujjako abo abaagala okunwanyisa gwe wali owuliddeyo obanga gavumenti evuddeyo nega nti oyo tetwamutegeera awo wenyini kulondebwako njagala tutunulirwe okulonda kuno okw'ensangi zino waliwo abasimba layini mu mugongo waliwo abasuula akalulu mu kabokisi bakulonda batya kaakati wasimbibwako layini wakubwa akalulu ne kasuwa mu bokisi kasita ebibiina ebisukka mu 10 bisituka ne bijja bikulonda kati ate nze sirondebwa bankugambye nti akati nga bwe balonda president naga nti nze nnonda prime minister nze nnonda gundi kati nze nnondebwa ba president ba bibiina bokka ebanga General Assembly yes kati nze sirondebwa basawo bano ba wansi nze nnondebwa bano bokka abakulembeze babasawo be balonda kulanama njala tunulire Ssenga okulonda kwammwe kubaamu okugulirira temuli anti bw'okuteekamu okugulirira nga kufudde ate bajja totegedde omuntu asobola okunyeenya ensaasi mu kulonda kwammwe omuntu oli n'awuguka n'alonda tekisoboka lwaki anyonya nsaasi gwe leka tonyeenya nsaasi obanga agamba nti obufumbo obugulirira obw'eddagala nabuno omusajja ng'akusiimye busiimi buliwo obusinga ky'oli mu kubuuza kati kyembuuza lwakuba kati abasajja mwatutabukako omusajja yali kwe kubaloga naye omusajja yali tayeetaaga kuteekako ddagala omusajja alina kusiima busiimi n'akwagala nga bw'oli nakyo n'akwagala naga wensiimi naye ensangi zino kati tubaluga bulozi olw'ensonga mwatabuka buli sikaati ekuyitako owuguka noga nti lindako ate oba naliwasizza binaluddewo kwetegereza ono nga yasinga ebbina nakedde enjawulo y'akabaate kaakati ebintu ebyo tuyina kwebeereramu bantu bannayuganda bamanye ekituufu bave mu kubuzaabuzibwa njala tutunuulire omuntu akulaba olwaleero ku TV ayagala kumanya ebitono ebikukwatako Ssenga Kulanama bamuzaala wa muwala waani taata yaani maama yaani bazaalibwa abaana bameka era ku kyalo ki Ssenga Kulanama azaalibwa wano ku kyalo Kigo Mutungo Kitiko Kajjansi wano wetutudde olwaleero nze we banzaala era wenkolera era we wali ofisi yange kitange yaseerera otambulako katonaawo mu mupeera we batuziika ku nnyanja kwennyini maama wange wano wetutudde amaka ge ge agali emmanju ag'ennyumba ey'omwamba kino kyekyalo kyaffe maama wange agenda nakwambala ziggomesa azikoowa omuko yamugulidde keesi za goguninga mukumi abadde talaba nkumukazi mulungi mukanga Kulanama birindemu kunnyonnyole tugende mu maaso kuno kyekyalo kwenkulidde kwe nazaalibwa kwensomedde ekitono ennyo nentandika obusawo bw'ekinansi nga nkyalina emyaka 10 sengange Kezia Kulanama ye yali omusawo w'ekinansi era nga ye muzaazisa kuno buli gwolaba kinvinvi wa kuno yagwanga mu mikono gya sengange abantu bedda tebazaaliranga mu malwaliro nange mwennyini nagwa mu mikono gya senga wange sikulimba nti oba banzaalira Kisubi oba banzaalira Mulago naye bw'olwaliro bw'otunula mu pasipoti yange Bonini Mulago bateekamu Mulago mubaamu obulimba naye nga nze banzaalira ku kyalo obulimba obwo obwenyumirizaamu kufa obufi ate ebyedda byaliyo kaakati mu pasipoti ogende bakubuuze nti bakuzaalira wa Iboni ati home ani anaabikiriza era buli omu atunula muli bwanagamba kiki Iboni ati home byebiki oyina kuteekako Bonini Mulago Ssenga njagala tutunuulire watandika obusawo bw'ekinnansi ku myaka 10 sinajona naina mwendaawo nentandika okulya kiboko manyi sengange yali mukadde ng'atandise n'okutambulira ku muggo nakugambye genda olete eddagala lino lyetegereze nnyo baliyita bwe bati enkya bwe ndikutuma lyoleete owulidde bw'oleeta ekyamu nga nkukuba
ffe twatendekebwa twasomesebwa eddagala ku miggo. Thank you. Era nze ntandika obusawo bw'ekinnansi nga neetengeredde nga senga nga amaze okufa nga nina emyaka 13. Senga njala tutunuulire abaana bayita mu kusoma kuno okw'ekizungu okuyitibwa formal education gwe tewakugendamu otegeeza ki gunde ebyoluzungu no byentawanya okusoma okwa P1 P2 P3 okwokugenda ku ssomero nakoma mu P3 n'ensiba ekkira ku baana bameka baana babaali 12 ebiseera ebyo nobeera wa 12 12 nali musiru muzibu njala tutunuulire bw'okoma mu P3 okusoma n'okuta n'enzira mu busawo awo kiba kigamba nti empewo ne zikulemesa okusoma bakadde bwe baba kufosinga naye bw'otuuka wali otunula ne ku lubaawo nga tolina kyolaba ne bagamba ekyana kisiru ojja kusoma ffe twagenderanga ku kibooko genda osome otulimba otya nti byosoma ku boodi tobiraba banno nga babiraba naye nga gwe tuba tobiraba empewo zigaanye ezo empewo ziba zigaanye olwo ku ssomero kyeryo Lweza primary school mu kibiina ekyokusatu mwenakoma ojjukirayo abantu be wasoma nabo onzise nzijukirangayo omuvubuka obeerwezi oba bamuyitangani yalina kyanjawulo Moses kyekikujjukiza kikyojjukira ennyo ku Moses ono mu kibiina kyonna eky'abaana 10 Moses oyo yali mwana muto twali saizi ezimu yali mulungi nnyo mu ndabiko oba mu bikolwa kubanga ye yali kirasi monitor waffe era omulimu yagukolera ddala ne mbukulu yajja wano n'azaala mu neighbor waffe omwana kega nansanyusiza ddala ate Moses akyaliwo ekajjansaawo musajja w'amaanyi akoze olwo nga lwaki eri yonna ava eri najja n'azaala ku neighbor nze simanyi era ndooza emisambwa gyange gye gyali gimusikasika azaaleko ku kyalo kyaffe kuba namwagala nnyo yalinga mwana shapu nnyo ng'atukuba embooko yamenyanga ebbanda bw'ati n'atukuba kibooko. Senga Kulanama muzaalwa abaana bameka? Tuzaalibwa abaana mu taata waffe ne maama waffe tuzaalibwa abaana 8. Oli wakumeka? Tuli tatange yazaala mu bakyala 2 tatange yasooka n'afuna omukyala yasooka tatange yali musirikale wa Kabaka yali musirikale wa Kabaka Muteesa yasooka n'azaala mu mukyala oyo yali Munalwanda n'azaala abaana baali 3 ndowooza omu yafa 2 bwe bali Bonkyalo oyo bwe yafa tata waffe n'awassa maama waffe ono gwegambye ali wano emmanju maama waffe n'azaala abaana 5 era ffenna weetuli beba abakyala 2 tata wange be yawassa era beba abaana bwetutyo bwe tuli. Njala tutunuulire omulimu gw'obusawo bw'ekinnansi buno ogusanzeemu kusoomoozebwa ki? Omulimu gw'obusawo bw'ekinnansi okusoomoozebwa kwesinza obusangamu basawo bannange ab'ekinnansi kwegamba tebatera kwagala nnyo muntu mulambulukufu baagala nnyo okole bye bakola bwe babo nga bagenda nti mulimu gwa kufera bantu baagala mwenna mube bafere bwe bwolabula abantu oba balaba nga byokola biri straight oba abantu bakwebaza senga weebala ebintu by'otukolera ne balaba bakuleetera ebirabo bakola ki bo bakijja mu ttima nanyiiga ffenna oba tuli ku TV oba tuli ku radio oba tuliwa oba ffenna tetweranze naye lwaki ye Kulanama abeera n'abantu abangi ekyo kyokka ne kikuweesa obutwa nakomayo nawe bw'obutwa namanyibwa naye nga gwe baagula yalina muntu wange nnyo wa ku Lusegere nandeetera obutwa n'abumpa naye nga basawo bannange be bakikola lwaki mbasinga naye ne batamanya nti obwesimbu n'obulambulukufu n'obuntu bulamu ebintu ebyo bikolo nnyo okolera omuntu kyayagala n'akifuna enkya ajja kuleeta omulala. Nina akantu kentera okwogera nti enjala webeekulumidde ebbanga ng'olimye omusiri gwe gwali mundu oba ogwa muwogo nga gukuze leka gusima lunaku lumu kubanga enjala ekulumidde ebbanga ddene oguli bannange baana bange mujje tutuule tulye enkya munaalyaki kati be balwadde be tukolako mukoleko bulungi afune kyayagala alete ne munne ajja gaba ennamba y'essimu waliwo yampadde ennamba y'osenga waliwo yampadde ennamba yo naye bannaffe abamu omulwadde bw'ajjeewuwe n'amanya nti alina akasente ayagala akamuyoleko olunaku lumu omulwadde oyo tajja kudda atajja kwogerako ebigambo bingi n'abantu ewu tebajja kubaayo kuba buli ajja tadda naye nze wange buli ajja aleeta munne ne baba bangi ekyo kinsoomozeza nnyo
kubanga basawo bannange kituufu mbasinga. Okay, Senga, njala tutunulire. Omuntu bwagenda ku ssomero okusoma obusawo buno obuzungu obwa medical. Ba specializinga. Specializinga kitegeeza okuba ne katalanti nze ndi mu kugumu kino. Yes. Ne batugamba nti ono akuula mannyo, ono azaalisa bakyala, ono wa magumba, ono wa bwongo, ono akola kino oba kiri oba kiri. Gw'oli specialist mu ki? Mu kyogo ndi mukugu nnyo. Nze sirina birwadde bye sikolako kubanga omuddo naguyiga era nagukugukamu. Ne bung'ambe essaawa zino nkutegetta luva wano ng'okugulu kukuluma. Wangi? Naye ate sigatega bantu. Yes! Kyenkubuulira ge mazima toyagala nimba ensi. Kaakati naye bwe nakula ne ntandika okutegeera ne ntuuka okwebuuza abantu ekisinga okubabonyaabonya kiki mu nsi, kiki kye basinga okwetaaga. Ne mmanya nti awo kiba kisiraani kye kibabonyaabonya omukisa abantu gwe beetaaga. Kati nze ne mbeera straight nnyo mu kyogo. Noga nti kati nze kankuguke wano. Nze nkwogolola ne babiyembe ne babakuba biteega ne babakuba majini byonna ne mbikuwozaako ne bikuvaako. Nze muwalawo ne bwaba yadibira ku lujja emyaka 40 munaaza ekyogo n'omuleeta naawona naddayo ne bamukuba embaga. Ate byembaga tobimanyi. Njala tunulire Senga olunaku leero abantu babereyo ne beebuuza nti lwaki essente eziroga omuntu ziba ntono nnyo kuzimuvumula. Ekyo kituufu nnyo kubanga ekyokulabirako oli bw'aba ayagala okusuula omuntu eddalu 10,000 oba omutwalo aba n'anaavumula omuntu eddalu n'asaba butitimbe okuwona. Lwaki ziba ntono kuzivumula eziroga? Ekyo kyo tekirimu bufere. Omuntu tavumulikika naye ng'okumuloga kyangu. Kati kankugereze bano ab'amaduuka ab'abasaluuni ab'omubutale omanya eddagala lye bakozesa basinga diyita kukumba. Alireeta n'ali kuyiira awo nakukumbako abantu bonna ne bakasitoma bonna ne ssente yonna. Naye omuntu oyo okumuzzaawo atereere addemu apiikinge ne bakasitoma bajje nga bangi addewo akole nga bwe yali akola kizibu. Ago mazima eddagala eriwonya zibu naye eriwoga lyangu. Nsobola n'oddikulagirira nti genda otabule wali kamagunda teekamu kino na kino oyo ajja kuba bw'ati. Naye okumuwonya ogatte erimuvumula naawe kigereze ku kigere nga kivunze olowooza kiwonya eryo libabbwa olowooza kiba kyangu liba limaze okufuuka ebbwa okujjanjaba ebbwa okuwona kiba kizibu. Ekirala mpozi kye nakugukamu kujjanjaba sukaali. Nze nzijanjaba sukaali naawona nadda mu levo. Thank you. Njala tunulire Senga. Yes. Omulimu gwammwe guno gwe mukola oba omulimu gw'okola eddagala lisobola okuva kuno ne lisala amitala amaanyi ne ligenda e Bungereza ne likwata omuntu? Nnyo n'amaanyi. Eddagala liddukira mu mpewo. Ekintu ekiroga kyeva olaba oba bakatuliki be baga nti kisimanyi Katonda alabika nti Katonda talabika mwoyo mwerere talina mubiri. Katonda yasooka ditaliko okusooka. Katonda alabika mwoyo mwerere talina mubiri. Waliwo eddiini awo ekisomesa bwetyo. Kaakati ekintu kye bayita omwoyo omwerere olinga bwe yanditudde bw'ati n'akufuuyira emmindi omukka ne gugenda oyinza obutaddayo gulaba. Yes. Okay. Omulungi atulaba tuli ne Senga Kulanama tunyumyanyumyamuko wano ne wali tunulira ebintu bingi ebigenda obulamu bwe embaga ye n'ebintu ebigomukowe. Senga bw'oba toli mu bintu bino bya ddagala oba okola ki? Ndi mukazi mulimi, ndi mukazi business woman, ndi mukazi nze nkyasinze okuimportinga eddagala wano mu Uganda okuva mu nsi ez'ebweru. Ddagala kikaaki? Ezo black seed oil, rosemary oil, sabuni z'owulira ennungi ennyo black seed soap. Buli kintu kyonna kiwandiwulidde nti kirungi kubanga lwaki nagendako emitala w'amayanja bannaffe ab'ebweru balina kye baatusinza oba tubayite bakulanama kubanze njagala nnyo ekintu original kubanga bo bwe bakola ekintu omwana n'omuzzukulu nga bamutegekera nti kwalirya
ke kali kenkugambye wali emabega nti ffe twagala nnyo omusiri gwa muwogo n'ogukuula lumu naye nga weerabidde nti singa okkiririzira kumwa omwana wo n'omuzzukulu bagenda kulya ku ki bali bo bakola eddagala lyabwe nga liri gulugulu kati ayagala buli akatwalako akacupa ako n'akakozesa okomewo okatutteko n'okakozesa okomewo kati tunuulira black seed oil nze namutandika omuleeta wano mu Uganda naye black seed buli muntu atandise omusuubula lwakuba abalala era bazannya feeke ne bamusuubula wano e Mombasa ne baleeta ne bawa abantu ebintu ebitali bituufu olw'okuba lebo ziba zifaanagana. Oyogedde ku kunyonyi. Ese. Wasooka ddi okulinnya ennyonyi eyasookera ddala mu bulamu bwo? Nalina emyaka 16 nali ngenda Canada kunteekako gano amannya ga Gold Gola kuba I was having money. So tewagakola nti bwetaavu naye zaali ssente zizakutuuka. Ate gwe bagambye nti amannyo temuli amannyo mwegali kuno kuba kwali kulaga ssente. Emyaka emeka? Nali nyingira 17 awo ng'ebiseera byonna akagula n'emmotoka yange yali ya yero bweti nga bagiyita kalina musege nga nze nanyini ssente anti senga nge yafata zadde kakati essente yonna n'agirekera nze aye nandeka mu maali mu bintu ate ng'essente eragawa ng'emmere eva mu nnimiro. Emmotoka ogabe bali bagiyita batya? Kalina musege. Olwani agituma erinnya lya kalina musege? Ate nze mmanyi ndowooza bannayuganda ate musaaga. Wagigula ssente mmeka? Nagigula bwali obukadde 5 ndowooza n'ekitundu. Nga buli woyita obeera bw'omu bwoti. Katonda wange navugangako nengenda n'empaakinga awo bagiyitanga Nairo Theatre n'empaakinga awo nga ndi w'amaanyi nga ntamya ate ninga mukene nali mwana muto muwala omuto omulungi omuzibu tolaba okukula n'enfuuka ng'otikuka ku kyalo ne bagamba nti wuuyo nali small size potable nali sikankana n'omubiri nga guli wamu bwe guti naye nga nkuba bushoti bwe buti ate nga nina agamba wadde n'omu tutunuulira ennyonyi eno ogirinnya bakugamba olwo baakuzigirira nti Canada gye bakolera ku mannyo wokka mu nsi yonna kaakati wali Serena olabawo wano wennyini ewaffe ekigo eyo yali Ranch on the Lake. Ranch on the Lake ettaka eryo lyali lya tata wange ye yaliguza omugenzi Edward Nsubuga yali muna Kenya n'akolako woteri nga bagiyita Ranch on the Lake. Kaakati woteri yalinga nnungi nnyo ng'ejjako abazungu obuwala obuddugavu obuyina abaami abazungu okwo nga kwe bajja kwe baliira ssente ku Ranch on the Lake nga tendasifuka Serena kati nange era ng'omuntu w'okukyala alina kasente nensobola ng'okugulu nkuza kukunaakwo n'okugatta ku kunne waako olwo kuno ne kugira bwe kuti n'ensaba kooko oba fanta anyogogo baawugumirira oba pepisi anyogogo baabugumirira ayokya sanywanga byonyogoga otyo kati nsanga omuwala atudde n'omuzungu namwegomba nnyo bwe yasitukanga ogenda mutoyi n'entunula bwe nti ng'ayina engeri gy'atambula bw'ati neŋŋamba kakati buno obusente bwe nafuna nga ndi mu buto nga bummenyera bwereere ng'ayambadde enkondo yali myufu kati nasooba mpola ne mmugoberera mu toyireeti kati bwe ntuukayo ne mmugamba hawayu nga nali manyi temanyi na Luganda n'aŋŋamba hawayu agenda okukola bw'ati n'endaba amannyo maama nnyabo nali nzirise ne mmubuuza gano amannyo gaavaamu n'aŋŋamba nno n'agateeka mu butesi nali ngaagala olwo tuzze mu Luganda kuba oluzungu jjukira lwankuba tteke ne mubuuza wagateera mubwa n'aŋŋamba omwami wange mu Canada taata wange ne maama wange balinga kololo ne tusenguka ne tudde Canada kati nagenda ofumbirwa nafumbirwa muzungu ne mugamba osobola okumpa ku ndagiriro nange nkuŋŋaanye ssente ngende bandekemu amannyo nambuza nti amannyo gokka g'oyagala konze gokka nti ge ganaakuleeta Canada konze ye yaseka n'agweri n'aŋŋamba kale kankuwe contact n'aŋŋamba tofaayo kati bwe yakoma wano mutebe n'agamba come and join us nange nensembera nentuula nabo kati bbange eyagala nnyo okunyumya nange naye nga olulimi olwa Queen abantu abo twafunira ddala omukwano ne bandekera contact ne baddayo Canada ne basigala nga boncontactinga naye ebiseera ebyo mu butuufu nali sirina ssimu
Kakati mu butaba na simu nze nalinyanga ne ngende wa mukulu wange mukono nga je nkubira ku kisimu kino ekyomu nnyumba kino ekyokuteka mu lugalo n'ogira kati ne mukulu wange olwo yali w'amaanyi nnyo mu gavumenti ebiseera ebyo nakati mukyala akyaliwo tannafa era gyali emukono eyo mukulu wange kaakati omukyala oyo ye yannyambanga okwogera nabali ne bansindikira ebyo emailo nze sibimanyi ndaba kipapula nga kiyiika nti bakuwadde visa simanyi bakuyisa ono ne visa neninya ennyonyi ne banteeka ku airport nga ndaba nga agenda mu ggulu neninya ennyonyi yange eyasooka baali bagiyita n'ennyonyi eyo ngyerabidde oba kata si kata neerabidde ekika ky'ennyonyi ekyo kye natambuliramu ennyonyi eno gyatunuulya senga ennyonyi nasinga kwegomba bire nga ndaba mbirese ku ttaka neŋŋamba bire gwe bulijjo nzannyirako kati gw'oli wansi nze ndi wagguluwo omanyi bwobeera mu nnyonyi ennyonyi eno gituulamu muli muba mukola ki golooza nnyonyi nti enyuma nnyo munda nezibaasi zino ennungi zizisinga munda kyenasooka okwewunya nali mmanyi nti yanjawulo nnyo okugjako obuwala obwali bwekyanga awo can I give you drink olwo ng'obuddamu otya yes olwo oba okkiriza kasinga okunsesa ye muwala okumbuuza good morning ne mugamba good evening how are you ate nga nali sisaaga yaddamu ki baseka ne munne baali basindika katrolo mu nnyonyi olwo oba ogikubye sadida naye sebo olugendo olwantambulira bulungi ne tutuuka bannyaniriza bulungi nnyo nanyumirwa nnyo ensi gye bayita Canada naye okuggyako n'enkyawa nnyo ennyonyi n'amadda nali mpulira nga saagala kudda naye nga ensi saagyagala kyekikukyayo ennyonyi ennyonyi eyo etawaanya mu bbanga eyo olwo mu bbanga eyenyenya nnyo eba ekola ki bwetuuka mu kire waliwo obwo obule bwe bagamba obutalabika kayina engeri ennyonyi n'esikonduka n'ekoleeti naga nti oba driver waayo abateeka mu gi tebateeka mu giya naye babipeesa labukako senga ennyonyi eyo wano wootula omusajja olaba ayina ekintu kyagirabwa ati simulabangako okuggyako edda nze nali nsazeewo nga nti nina kufumbirwa piloti wa nnyonyi ng'okye nnyo anti buli obwa piloti bw'ennyonyi walingawo omusajja awo entebe era yafa kabenje ka nnyonyi yayinanga ebbaala nga bagiyita catch 21 omusajja oyo nali nze sinywa mwenge bufa babuto nze sinywa mwenge naye nagendanga ku catch 21 nga njagala kwetegereza musajja oli omuvuzi w'ennyonyi yes yali piloti wa nnyonyi mubuulirizeeko n'ebbaala eyo ndowooza ekyali yawo mu kitoolo bagiyita catch 21 naye nga ngenda ntunuulira omusajja oli naye ate nga ndowooza tasobola kunkwana kuba nali muto ate nga ye mukulu naye nga nze mmanyi nti n'oyagala piloti w'ennyonyi ensi oba ogimaze bwe nali ndowooza naye ate kati ekirooto kyange kufumbirwa musawo muganda senga kitunulya ennyonyi eno wakagenda mu nsi ki na nsi ki leka taata oyagala pulezidenti ambuuze nti obadde ozinoonyamu nsi ekyo sebo amawanga ntambudde mu mangi nnyo ddala buli ggwanga lyowulira eryegombesa omuntu okutuukamu nalituukamu kuba nina obusobozi ate nze siina nsi ennyuma visa era neefubyeko nnyo nenfuna mu nsi gye twandiyise egatta amawanga mu busuubuzi Dubai nenkolamu woteeri era njirina nina amaka e Lusaka Zambia wano mu Africa eyo ensi nnungi nnyo n'ogiwulira nga Lusaka Africa nti eri mu Africa naye izibungereza country of Africa maama nyabo kasikali sweet nnyo abantu baayo bazimba ebintu ebiri ku pulaani tebalinga ffe n'ozimba noga nti ttaka lyange likoma wano n'ozimba ne mu kkubo ekyo kyasinga nnyo okunsanyusa mu nsi gye bayita Lusaka bawa distance ekkubo Lord Reserve yes olwo oluzungu tolunyingizaamu nnyo gundi saalusoma era tujja tugenda kitini kaakati ne balyoka bateesimbako emiti ku bbali kati Lusaka balina emiti senga kyatutunulire amaka g'olina Zambia ani agasulamu ogendayo ddi ninayo famire yange omwana wange my baby gyabeera my sister muddako omulundi gwakubiri gyabeera
Ninayo abaana bawala baffe babiri gye babeera. Ninayo Ausigalo nga namujja wano mu Uganda. Ninayo n'Ausigalo nga mu Zambia. Ninayo amakaddala ageegombesa okubeeramu n'okusinga wano. Ensi bwe bitabuka ne baga nti muzeeyi wange kikoofiira agize bw'ati exile ate KULANAMA osigala olaba bagikoona ennyumba yo ng'akyaliko ne baga nti eyo tugikube. Exile oyina ogyetegekera. Senga njala tutunuulire wuuteeri ekirabo ky'emmere mu Luganda gamba wuuteeri ogiyise wuuteeri Luganda nti bagiyita wuuteeri eyo gy'oyina e Dubai yakalina kizimbe bino ebyaffe mwamba yakalina ssebo myalire emeka myalire 3 bafumbayo mmere ki lumonde muwogo akamonde akalo buli kimu kyonna mwekiri esangibwawo e Dubai awo wennyini e Dubai awo basuubula leka kulagirira abantu bajja genda okubateekemu obutwa buli kimu ekyange bakirondoola awo wenkomye nze nina baaduuyi bayitirivu kati bayinza oga nti ajogedde buliyo tetumanyi naye mukazi oyo katugende tuteekemu obutwagobebwa e Dubai oba bamusibire e Dubai omuwarabu asiba naye nga njirina era nakati ndi mu kuteekateeka bana nina bentwala ekizimbe ekikyo oba opangisa kipangisa ekizimbe nakyegulira ssebo lwakuba bwe nabala okigula ninayo ekizibu kye nafunamu era abagula ebizimbe e Dubai ndoza mwegendereze nnyo baatugamba ffe abaguzeeyo ebizimbe beesonsa nnyo okulaba ng'ozza akasango bakikugyeko kati bozza akasango bwe bakola kye bayita nti deporting oba bakugobye toyina kyobanja ekyo nagenda okukirabukamu nga maze okugula naye mukwano gwange omukyala mukyoli ye yakinteekamu kuba yayinawo hoteri nga 3 nebbaawe naŋŋamba eno ssente gye ziri tukola bulungi ne bw'oba okaddiye osigala olya ku ssente eyo ye alwiridde ddala ne hoteri ezo kati myaka 14. Thank you. Senga njala tutunuulire ng'oggyeko okuba nti oli mutuuze mu Uganda olina obutuuze bwa Uganda era wazaalibwa Uganda oli mutuuze mu luzungu bakigamba citizen by birth. Olina obutuuze obulala ng'oggyeko bwa Uganda anti Dubai bw'ogulayo era of course oba ofuuse mutuuze. Zambia erinda ku kyokkuwa Zambia ate Zambia eyo ndi mutuuze nnyo kubanga yensi gye neenyumiririzaamu ng'oggyeko Uganda. Engeri gye banjiganyaamu gye bakola kakati gw'olaba nkuumibwa bukuumibwa naye nze atali mujaasi gwe n'otomanya nti banjiganya awo wenyini we tubadde tulaga ku by'okwerinda Senga nga tuvudde ku bya hoteri naki Senga eddagala ly'olina n'emmandwa n'emizimu na buli kimu ky'olina byonna nga bitambulira ku ggwe President Gen wa East Africa bano ab'emmundu obaagaza ki abo ab'emmundu gavumenti era teriyo musango nti ojja kugenda ew'omuntu owaabe oba mu kooti nti ono yandoze bakuyita muguwa ddalu era gwe tojja kugamba gavumenti nga yeekuwadde obukuumi ogiga nti nze emisambu egyange ginkuuma amayembe gankuuma gavumenti tebimanyi kasita bakulabamu omugaso baba balina okukuuma kuba abasirikale baliwo okukuuma ffe ebyobugagga by'eggwanga abasobola n'okuwa bantu bannaffe emirimu ne bakola kubanga tebasangika kuba eriyo omuntu asomye ng'ayina diguli amenyeka nayo ng'akeera kuvuma pulezidenti oyo pulezidenti yabuze emirimu kaakati ffe tubonaabona kaakati lwaki tetufuna mirimu tetukyakola naye nga ggwe KULANAMA yakoma mu P3 osobola okuba ng'osasula abantu abasukka mu 3 ng'ate bali happy nga balya neera ne balya. Tutunulire Senga tutunulire obukuumi bw'olina obw'eddagala n'obw'emizimu n'emisambwa n'obukuumi bw'emmundu buliwo obusinga obw'abajjajja bano bakukuuma bitundu ki ku buli 100 obutundu buli 100 bwe butajja kumala gafubutuka kutuukirira KULANAMA kubanga omusambo tegujja kugadingira eri okitegedde obukuumi bw'abajjajja n'obukuumi bwa Katonda bwe businga kubanga noono omwana akukuuma ow'emmundu bayinza obbatta mwenna bwe watabaawo obukuumi buli so obukuumi buli muntu yenna bwe yandyetaaze onfuna bulungi era singa saaliko obukuumi bwa Katonda na bw'abajjajja bange singa nakkirira ddezira kumu. Senga awo wenyini we njala tutunuulire ozaalibwa mu ddiini ki Bukatuliki wasembayo ddi ogenda mu ekereziya tomboza ekereziya kuba teyankuba mu kuva mu buto bwange nze nakula ewaka nga ndi kizibu
ate jukira nga tatange yali saba Kristo ngamba gandi nayenze ebintu byammwe bino bye musinza nze sibitegeera naye wali olinyeko mu ekereziya anti nkunyumiza ojukira nga oli mwana muto bakwambaza agenda mu kereziya nze na fightinganga nabo ne mbagamba taato bamaama abasiraamu bo nga bajjamu engatto lwaki fe tuyingira nazo ate lwaki tutuula ku ntebe nga muga nti tugenze kusinza oyo yatutonda nze nga ndaba tuyina kutuula ku ttaka nze era nayagala nnyo eddiini y'obusiraamu era nakyukirawo nenzira mu busiraamu obusiraamu buno obuyingirira wa obusiraamu nabuyingira mbwagala nayina emyaka bayindoza nga 19 nenyingira obusiraamu naye oluwarabu olwo ne lunkaluubiriza nakalubirira nnyo ne bamasheki bange abansomesa ngamba buuza nti kyemugamba katonda tasobola tuwulirirako mu lulimi lwaffe ayina tuwulirira mu luwarabu lwokka lwaki tetusinzaako mu lulimi lwaffe naye oluwarabu nga bizibu n'obuntu bwe tuwandiika nga buzibu bawandiika badde yes ate nga ndi muganda by culture kaakati ako nako ne kasooka kansumbuwamu naye olwokuba nti nali njagala nnyo paka lwe naluyiga njatunule obusiraamu bakuwa ddiini kiri ekiyisiraamu bakuwa linnya kiri ekiyisiraamu bampa linnya baliyita swabula nga bonoga nti ekimuli ekirungi ekiri mu maggwe eyo swabula nga si kyangu kyakutuukako kubeera siri mwangu kutuukako simanyi nawe ontuuseeko otya senga njala tutunuulire esebo bwe wali omusiraamu wasiiba nnyo okujjako bwe naweebwa obutwa kibumba ne kigonda ne baŋŋaana okuddayo okusiiba obusiraamu wabumalamu bbanga ki kati bali okuva ku myaka 16 ubale n'emyaka gye nnina okubiseera olina emyaka lwaki ombuuza emyaka ku TV gundi oyinza okunzitira obufumbo abakazi mwami Jjumba atunulira myaka gy'obauliriza yayagala myaka uliriza ibula emyaka gikolera awantu awo wabiri awasooka ku balwadde baagala nnyo abakadde mbuuza awokubiri abasajja baagala nnyo abawala abato kakati obeera awo mu kuzungu oli bwakubuuza nti emyaka emeka ne bikusobera noga nti oba njogera emituufu nti ate awo abalwadde sijja kubafuna oba njogera emituufu ate omusajja wano tajja kunjagala kwegamba emyaka gino gitutawaanya nnyo ddala ffe abakyala olaba nammwe abasajja mwatandise okubuzaabuza emyaka ate nno lindako jjukira teweerabira kali ke nakugambye nti baatuzaalira wakasi mu ddwaliro era ogattako n'otoolako bw'olaba omulwadde wanga nti gundi bulijjo nkuyita muto mukulu naye ategeeza okutuuka wano nganda yange omuwala omuto nonga nti ndi 55 ate omusajja bagamba nti gundi nagenza okujja nga ndowooza nti oyina 35 naye ngenza okulaba olinga ayinaana nti olimba gino emyaka zino embugubugu ezange zijja lwa stress nze nno ndi mu 29 towulira bannaffe ddala abaana awo abayimbi baafidde buli nnaku bakuza ya 25 25 nina mukwano gwange Pamela ye talina nsonyi buli mwaka akuza birthday ya 27 kati kulanama nze ngende njasa emyaka nga bagenda nakunkuba mbaga ndeka gundi tonjabya senga njagala tutunuulire bw'ova mu ddiini y'obusiraamu oyingira ddiini ki obuwangwa n'ennono era omwami wange yalinga papa waayo bwe tuba tuzembuka tuliki gwe abusiraamu ye mufuti waayo mufuti supreme mufuti ndowooza naye ate ono aba ayita nawo omwami we aba ayita nawo kubanga yatwala supreme mufuti aba wa Uganda naye mwami wange atwala amawanga 57 nga mulimu n'ag'abazungu era agenda otusiba ebbona bamuyita Professor Badhall mu Canada era bba wange yatwala ne Canada mu buwangwa n'ennono Badhall ono muzungu mu Canada naye musawo wa kinnansi wa buwangwa na nnono kati omuntu okubeera mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne bw'otaba mu musawo wa kinnansi gw'okeera bukezi n'ogamba nti naye tuddeko emabega bajjajja baffe baali tebasinza nti baali basinza baali tebamanyi Katonda nti baali bamumanyi baali basinza batya
tekitegeeza nti olina kuba musawo wa kinnansi ng'okuba nsaasi. Obuwangwa n'ennono bugatta omuntu wa bulijjo n'omusawo w'ekinnansi. Naye omusawo w'ekinnansi yenna yandibadde mu buwangwa na nnono. Olw'ensonga bwe tufa ab'amadiini batubonyaabonya nnyo tuziika. So ng'ate tuyina eddiini yaffe ennungi ennyo ejjayo obuwangwa n'ennono ate ng'esaba bulungi nnyo n'okusinga amadiini amalala ne bakuziika mu kitiibwa. Njagala tunulire Senga. Yes. Senga wakafumbirwa amalya ameka? Amalya? Nafumbirwa eyasooka bala. Nze nja kugiranga bugizi papa. Naye sijja kwogera lwaki twayawukana. Saagala mu kyawe bantu. Tofaayo. Eryo limu tata. Mwaka ki olwo ogwo? Tobuuza mwaka gwe bala byombuuzizza. Eryokubiri. Tata. Bala eryokusatu. Tata. Bala ono omwana abandi Last Boy. Number 4. Ambassador w'abalungi. Wabitegedde otya? Idris Lukwago ngutumiddeko nnyo. Senga. Nkeera ne ku nnyanja ne nkwata eryato lyange ne ngenda mulobera ku kyennyanja. Mwana wattu. Yes. N'oseeka kisiiko bano okalirira kikalirire. Bwe nkwata eryato eryo ne ngenda ndoba ekyennyanja ekyo ne nkifuna ate nkirobesa ddobo. Nkireeta ne nkisalisaliramu obutungulu ne kaggaliki n'ennyaanya nga ngigyeko ekikuta ne ngitokosa boyiro n'awuta ku ssupu. Abasamizi batugamba temulya byennyanja. Anti oba tewakusamira. Kaakati ogwo omukolo oba tewagukola. Naye omuntu bw'osamira waliyo omukolo ogusembayo bakuwaako ennyanja. N'okalya. Kyekikulemesa ebyennyanja. N'osanga oli ng'akugandinze emisambwa gyapanga ngula mbeera mu nsozi. Oyo totawaana kugendayo kujjanjaba. Aba yajeemera emisambwa nga tatuukizanga byayagala ne gimugamba nti nkwagala mu nsozi gibeerawo mubonyaabonya ne gimukuumira mu nsozi ne gimukuumira mu ttale. Naye omuntu eyasamira abeera smart tonda abo enfaanana. Senga nga tuzzeeyo wali ku malya agafaana n'eryokuna lino lye tuyingira. Njala tutunuulire. Amalya gano gonna gozooyitamu. Obuzibu buli ku ggwe buli ku sayidi y'abasajja. Gw'olaba buyinza okuba konze. So gwe bw'oba otunula yogera amazima. Ne bwe mba wampisa mbi ntya asooka owookubiri bonna ne bannema ne baga nti omukazi mudduseeko gola nze nzirukikako. Aba ayina byanonye oluusi ne bimulemerera. N'aga nti abaana babala nnyo omuntu ono. Bye nanona olinga muzibu. Abaana babala nnyo omuntu ono. N'ayitamu. Naye Katonda yakola omuntu ono. Bw'agira abaana gwe babala. Ate olinga yasembedde n'akugamba nti KULANAMA I love you okkiriza bukkiriza nti akwagala. Nina omukyala yatera okuntimbira emikolo gyange yange nti naye KULANAMA kuno wafunye omusajja akwagala. Nanga akasookedde ng'oyagala bantu bakwagala kuno wamufunye. Ne bw'oba toliiwo abeera agamba bugambi nti mukyala wange nze simulaba agambye ajja oba afunye accident mu kubo. Ate naye musawo. Anti Yesu bulo kunafuye oli mukugu. Muveeko oli yansima musaayi ekyapa n'akikuwa amaka n'agakuwa. Naye gwe omusajja n'akulima nti ekitegeeza oli ku Bayibuli alina yayongerwako butereevu. Ate ako ke nali saategeera mu kusooka nga mmanyi nti omukyala bw'oba oyina kufuna atalina. Bw'omuwa n'aba bulungi olwo n'akwagala nnyo. Basabiriza bannange bakaaba. Naye buli lw'omuwa waleete neetabeerangamu kasente nejjula ng'atunuulira ekikusinga okunyirira. Kati oyina kufuna ayina. Kati nga mukulu jjumba gwe nafuna. Ne mubeera mwenna nga muzirina. Kanje mukubira simu mugambe daddi ndakingayo emitwalo 5 layi waziyiwa ku simu kati. Nezizijjako. Ab'ensangi zino bateekako n'agambe zizijjako sizirina. Ateerako 2. Zisobola okuvayo nga zijjudde. Senga njagala tutunuulire. Naye ubundi lwaki tondekako ndi mugole? Era omugole ono ensi gwe yagala okumanya ebimukwatako ate Faluku mubuuza Idris mubuuza Tone mubuuza sibabuuza ndi kugwe gwolina hiiti ng'enjogera y'ennaku zino. Senga njagala tutunuulire. So okkiririza emyaka mulaavu gikola gy'oli? Gikola nnyo. Kati nga nzira kwoli Faluku nga ndaga abantu nti ye mwami wange. Oba gwe bw'aba alina waaka. Gwe omusajja omwetaaza. Awo tuba tuswala buswazi. Omusajja omwetaaza ekisenga. Omusajja. Ekisinga obukulu ku musajja omwetaaza. Kukumagana. Ennyumba ey'oba omwomenya.
nodda mu buliri n'owuluguma n'olimba ne banno banange musule bulungi ndi kale namwe musule bulungi nodda mu guliri ogwageja sife tusula mu bi 6 by 6 n'ogwetoolamu nodda eno nodda eri naye oba ne munne ne waba yakuvumye budde oba bwa bunyogovu weesembeza mpola mpola gyali senga njagala tutunulire omaye bwomwe bwe mumenye olwaleero luno mulina enteekateeka ereka amakago ne owekitiibwa Jumba aleka agage mu sinkane mugamu oba onakyalangayo naye nakyala ewuwo okukyala utegeezaki sooka onziriremu awo naye kanfuuke pulezidenti ekibuuzo kibuuza ndi senga osangiddwa oli mugagga oyina amakaago wazimba takujja wa maama wo oba taatawo era naye asangiddwa yazimba amakaage oli wakusitula bibye kugenda wa Jumba wakusitula bibye kujjawo oba mulinaawe munasinkana awo enjawulo mutabadde gwe bagambye nti laavu yatulinda n'okugumiikiriza tutuuka okumala okusiba ebbona oba nabisitula dda ndi mukono obuuza kuseka ene bwe bajja mwakula tested oza njasulayo am sleeping in kirowooza mukono sebo va ku bino bitubaye tukuba abantu akawunda nti anti kakati tukyamala kweteekateeka tweteekateeka ddaffe ng'abantu tugenda teekateeka mmwe bantu fetwebeerera mudda awo wennyini ku nsonga z'obufumbo kubanga gwe mutuufu okutunyonyola ensonga zino senga laavu eno enyumira waka mu wuteeri laavu ya wuteeri saagala na juliza eyo gye bawemulira abantu ne bakukwambula omuntu omukulu eyange bayawaka yensonga nakugamba nti nze siswala nga ndi ku kituufu buli kyenkwasizza nkireeta dayirekiti nti barayi kikino nakifunye mulujjudde naye bino ebyokweziribanga nti anti kulanama twamusanze afubutuka mu Serena kulanama twamusanze afubutuka mu Sheraton ne bw'oba onsanze na minisita sibikkiriza oba nfunye kamukene kankaleete nkaliire mu bantu oba nfunye ettaafu yange kanjirire mu ki senga wali ogenzeko mu wuteeri n'osulayo ekirwadde n'ekimu nnyo n'amaanyi wekka oba ne munno nzekka buli lwe mba ntambudde e Bulaaya naye mu Uganda embalala nina amaka efoti nina amaka wano mu Kampala wokka ninawo amaka ngaana na wano wennyini wootudde mu bakadde bange nawo ninawo ekitanda kati ekinsuuza mu woteeri siki mba nimba nsolo mba ngenze kukola bwenzi tobiraba omulungi atulaba tulina essenga Kulanama mukyala mututumufu mu ggwanga Uganda mu lulimi oluzungu osobola okumuyita employer ko kamanyi ennyo n'amaanyi oluzungu sebo naluyiga nempita oluzungu is a language olwo lulimi senga oluzungu luno bw'oba wakuteebwa mu nsonda kunyigirizibwa ku lwogera olwogerera ebbanga ki n'ogamba nti kati nyinyusa oba munzita ne bwe guba mwezi nga njogera luzungu lukka gwe bagayo mbasiri mu Uganda mba njogera lulimi ki oluzungu luno osinga kumanya kulwogera kuluwandiika kulwogera ebintu bibiri tebakulimanga nti oluzungu olwogerebwa basoma lusome oluzungu bayiga luyige nga bwe wakula n'oyiga Oluganda nga bw'onoogende akyoli n'oyiga olulimi nga twafuuka mudde oluzungu wemakirere tangoberera va ku bino byennimbalimba ku TV yes tangoberera oli agenda kusoma mu bitabo naye mu kwogera nga nyinza omukuba tteke okulunyumya olulimi anti nkulidde mu bazungu abalwadde b'enzijanjaba abazungu bayindi Banigeria njogera nabo mu lulimi ki tuyinza okulowooza nti akasente koyinoyina n'omutaputa ekyo tebakulimbanga oluzungu lulimi era bw'oteekayo obwongo bwo tekyetaagisa wiiki nga tonayogera luzungu awo wennyini ku luzungu senga abantu bafunye nnyo obudde kati gwe oyina essente oyina erinnya oyina omwami omubalagavu omulungi bw'ati baaba muka nawe omulaba nze kati ndi muzibe mbusimulaba embu anyumiza gwe abonaabona senga wembuulizaawo wennyini tofunangako budde bugamba nti nzireyo konsome nsomeyi abasoma banoonya ssente ate gwe z'olina kakati nange nina ssente nze ndaba yakoba mu pifiri abankolera mu fakitole yange y'ebizigo bamadiguli nina waleka kubuzaabuza bino byennimba ensimbu nyingira paliyamenti njinoonyamu ki gye tubadde tulaga memba wa paliyamenti omusaala gwe bamusasula omwezi nze nsobola okugukkiriza
tegusasula n'abakozi bange bokka. I'm telling you the truth. Ababadde babijwete kanti ojja mu byobufuzi si bituufu. Nze mba neekubira lwali mbanjogera byange byakufa nabyo. Obufuzi nga mbonoonyaamu ki? Nze kasitamanya nti muzeeyi wange bano katugikwateko nga kwetuli. Ate njagala ki? Already ndi mu byabufuzi. Polisi n'amagye tebaliwo tebankuuma. Kati siri mu gavumenti. Ate ebirala njagala ki? Okujjawo okwekubya yakaba ku kyayire na bwereere. Omuntu atulaba tulina Senga Kulanama tunyumya mtunula ebintu bingi nnyo wano ne wali. Era nga addamu ebibuuzo byammwe bibadde musinga okubuuza ebweru eyo nga mwagala kumanya. Olwaleero tuli naye addemu ebibuuzo bino. Oyogedde ku kusawula abazungu. Basinga kulwala bulwadde ekiggwe bw'ojjanjaba. Abazungu bengi. Era nabo balinga ffe. Abantu b'emibiri egy'emyeru mubatiira bwereere. Tubasingana nnyo. Batwegombana nnyo. Era kye kyakwasanga bajjajjaffe mu buddo. Be baasinga n'obayigiriza okukola ebizungirizi na buli kimu. Kyeva olaba nakati omusajja akyasinza okugenda ku mwezi bamuzaala ntindaawo. Bwe bagenda ku mwezi musajja muddugavu wa wano Munnayuganda era ya training abali abazungu. Kati abazungu abo ebizibu bye tufuna bo bye bafuna. Ate bo balina n'ebirwadde bingi kubanga tebalina mmere. Ensi yaabwe teringa eno yaffe. Ffe tuzanyisa n'ensi zaffe zino eza Africa. Ddala Maama Uganda tuyina ettaka. Tulima buli kirime. Enkuba etonya. Tunuulira ekitooke kiri tunulayo kyenkulengeza. Ekyo tebakifuuyira nko tebakikolanga. Naye bo buli kimu kyonna kye balina bakifuuyira. Ekitegeeza balya mmere enfuuyire. Emmere babijja mu supermarket. Kyeva olaba wana abeefudde abagagga ennyo abatayagala kulima nga Kulanama. Emmere bagigula mu supermarket era tebagwamu bisukaali, tebagwamu bisenyiga, tebavaamu kufeekeera, simanyi polesa yankubye, simanyi ki. Naye ffe twerimira doodo, tulima buli kimu, endwadde zaffe zibadde ntono era omuzungu yatuleetedde endwadde nnyingi. Senga, njagala tuveeyo eyo, njagala tutunuulire Uganda eno nga bw'ogiraba. Tulina ekigambo kye bayita internet. Okimanyi? Nnyo. Social media ogimanyi? Nnyo. Ku mikutu egikola ekigambo social media oli ku mukutu ki? Sibimanyi, sibigendako bba wange yabinteekako ne batabani bange. Ye ali ku mukutu ki? Mwami Jumba aligaweesa. Mwami Jumba aligaweesa buli wogenda. Ku internet ezo n'oteekamu lubo wa Jumba aligaweesa. Ssaabakabona w'enzikirizayo buwangwa n'ennono ekuleetera ddattawo okuva lwe yazaalibwa n'eyiwaawo okujjako Kulanama. Bino bye mumuteeka bimwe munteekayo n'onteeka ku Google, ku YouTube, buli gy'ogenda kulya. Kulanama nakulayo mu Google, nakulayo ku YouTube, naye nga nze nabyeteekamu. Olwo bakuteekayo batya? Nze simanyi mwe mubiteekayo bamawulire. Nze simanyi kuba simanyi na bisakinga. Era banyumiza ndi leero bavumye gwe ku mukutu. Konze bavume era balina kuvuma Kulanama gwe bamanyi. Banaavuma ani gwe batamanyi. Abantu bakuvuma? Bayinza obutavuma. Basinga kuvuma ki? Anti ababa baguze nti munvumira oyo be babawa ebyokunvuma. Waliwo abagula abantu nti nvumira gundi. Nnyo n'amaanyi. Nanga nti nvumira kula naye nze gwe bavuma nyiiga. Ani nze nategeera embeera y'abantu. Ate ndi mukulembeze. Omukulembeze anyiiga. Nze ne bwonvuma n'oga nti Kulanama twamusanze akola kino nga si kye nabaddeko. Lumu bampandiikako ndi Kulanama yakeesiza mu bbaala z'omu Kampala n'emiriraano naye nali nyingiddeko ne mu bbaala. Yenga njikeesezaayo nnyo ekyo. Tolinnyangako mu bbaala wadde ne mu Uganda. Nga njagaza ki bw'onsanga ngayo nkuba ekifaananyi. Ebbaala gye bayita gavana owulira mpulire tolinyangayo? Nkiwulira White Club, simanyi White biki? White Party. Zonna nziwulira baazimpitako lumu, simanyi waliwo bano bagundi. Abasama. Abasama bagenda Kanyuga sente. Ne babuuza nziza nzange nakola za Kanyuga zinyiigire. Ntuuka zeetuma bwetumi. Bannange nzirina naye nga zanyiiga dda zakuddukako. Esente bw'ogikasuka ekunyiigira. Naye kusese. Tedda. Ndekamu neeringireke kanjikuume naye nkuume. Amina, nga tuvuddeyo eyo njagala otubuulire mu ggwanga Uganda lino tuli bannayuganda abawere abakunukkiriza miliyoni 40 kyendowooza. Yes. Olina obutakkanya ne munnayuganda yenna wadde n'omu bw'ate? Simulina. Era nsiina gwe mpalana era siina gwe nnyiigira. Ate buli munnayuganda siina gwe natonda. Buli muntu wa Katonda gwe yatonda nze mwagala, atanjagala mwagala.
abantu abavaayo ne batandika okuleetawo ebigambo nti oggyeewo Maama Fina mu kifo kye wawulira otya? Ate Maama Fina nali muggyeewo byetwatandikiddeko. Maama Fina pulezidenti wa kibiina kiyitibwa Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe. Nze ndi pulezidenti waabwe kuba nze ndi pulezidenti jeno, nze nkulembera bapulezidenti ba bibiina. Awo wenyini wenjagala okubuuza, Maama Fina wasembayo ddi okwogera naye? Soogera nko na Maama Fina. Obulamu bwo bwonna? Tamanyi, yansangako lumu ku Bukedde we baleeta ettaka lya etteeka baliyita teeka bana aba parliament ery'abasawo simanyi baddeyo basome. Kaakati ku Bukedde bampita nti Kulanama tukwetaaga oyogereko ku tteeka. Ndowooza baayita abantu banjawulo. Kaakati nali ntudde bwe nti twali tunyumya ne Nuruddin yennyini yali agenda okutuwa interview. Tulina yali alina byambuuzabuuzaawo. Nagenda okulyangama nkulabisiza mukyala Kulanama. Bwatyo nga bwe nkyogedde. Nkulabisiza mukyala Kulanama ne ntunula bwe nti. Nagenda okulanga ye Maama Fina. Gwe mulundi gwe nasooka omutunulako. Naye ng'ebibaddewo bingi nnyo nga ne gwayogerako tamumanyi, tamanyi ndya ntya, tamanyi nsula ntya. Tamanyi. Wabula nengerera ku TV. Ku TV. Yes, wano ku Lutimbe. Era ndowooza olunaku olwo lwennyini lwe twali tugenda okwogera ku tteeka nze era navaamu mangu ng'enkeera lwe bagenda okumpa ekyobugagga ky'obwa pulezidenti jeno. Temwanyumyamu? Nga ntya omuntu atakwagala onoonyumya naye oti gwe bambi omwagala ate nga ye takwagala. Lwaki olowooza takwagala? Bubonero kikulabira nti takwagala? Maama Fina nze kuva dda baŋŋamba nti yayogedde kino manyi saagala nnyo okgendera ku ŋŋambo naye natuuka n'enkiraba nga kituufu. Oyina kye walabayo n'owulira nti ayogedde? Anti abamu abamutuukirira nange bantuukirira. Kaakati ne bajja nga bakugamba kino kiri kino bwewalidde obutwa yagambibwa ati wakoze kino yagambibwa ati yakoze bwe ate era n'obiwulira n'owulira n'omuntu avuddeyo ng'ate w'amaanyi mu ggwanga nadda ku TV oba ku radio n'atandika okwogera ku linnya Kulanama. Kulanama yaani? Kulanama biki? Kulanama akola bizigo ki? Kulanama akola atya? Kulanama yaani? Ne bagamba gundi ye yamuguze. Kaakati ebintu bwe bityo waliwo ebimu by'otawakanya wadde oba toyagala ŋŋambo. Kaakati ebintu ebyo birudde ebbanga kuba okuntikkira ndowooza kuli mu myezi 4 oba 5. Naye ng'omuntu bakugambye nti takwagala okumala ebbanga. Naye era nga nze nzizaayo mu message ngamba nti mumugaye nti nze mwagala ate namukola ki? Kwegamba muntu kasita akulengeramu ettaala nti oyo bandimuwa ekifo kino nange kyembadde nduubirira tosobola mwagala. Awo nyine njala okubuuza watya nga bano abakuleetera ebigambo banoonya mmere ya leero kutabula na muntu oli? Ate kisoboka gwe omuntu n'oba n'omukolo n'omuweereza ne kaadi ng'omukulembeze gwoya nti mukulembeze wa kibiina kuba naye nina ekibiina ekyange n'atajja ku mukolo lwaba akwagala. Ate ye n'akola omukolo wadde birthday party kuba nze simanyi nti yali akozeko ku mbaga ng'ezaana n'atakuweereza kaadi. Bakola okuwoowa ekibuli? Ko kuba kuwoowa kuba kwegezaamu. Kale kuba kuwoowa mu mateeka g'ekisiraamu naye baba tebakoze wedding. Ne bakolayo ke bayita party. Party eyo tera kuliyita abakuliraanyi naye nze nkola kye bayita wedding. Wedding day. Okamanyi kana ka South Africa. It's a wedding day. Oh la 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 la. Obitegedde? So wamuweereza kaadi n'atajja? Namuweereza kaadi emirundi 2 n'atajja. Ate nga gwenjuwa nekakasanga mukwano gwennyo era nga nange nayogerangako naye bulungi. Kuba ffenna tuli mu ddagala. Naga nti yangaye nti nze ebintu byakulanama nze simwagala bagamba mbwansinga simanyi na byansingamu. Kati ngenda ntya ku bintu bye nga abantu babeera baga nti ansinga. Eyo kaadi yagizeeyo. Kati kiba kitegeeza wano omuntu atweyo alaba n'amanya nti mmwe bantu be babatabula temweyinaako buzibu. Nze siina ntabula na muntu. Era nze sitabuka na muntu. Wabula omuntu waba takwagala omuwa distance. Yes. Naye nze ekyo nkikubulya bubuulizi nga ssenga w'eggwanga towalananga muntu towalananga kitonde kya Katonda. Ate Katonda yatutonda ng'obwongo bwaffe bwawukana. Kyeva olaba twesinga nnyo. Era ntera okugamba abantu nti mukozese nnyo obwongo obuzaale. Ne bw'onoosoma n'obeera ne master ne PhD naye ng'obwongo obuzaale temuli ojja kusigala empty. Awo. Okay, omulungi atulaba tuli ne Ssenga Kulanama.
tumusanze twambe lino lyeddwaliro lyo lino wano ofisi yange ire eddwaliro lyange era omwana wo olubereberye first born ayina emyaka emeka ayina emyezi 9 ye first born yes my first born kati ngenda kuzaako balongo nga baddagala obanga bakatonda ng'osabye basabe ate nga lwaki nsaba basabe n'abalemeddwa okuzaala mu Uganda nze mbawa oluzaala nze luleme okwewa so mwami Jumbo kati nennabaana olwedde erindiridde mwana mulala tutunulire mwami Jumbo ogenda kumuwa amaanyi wagobwa Saalongo abasindike ate yabakolerera wangi maama nnyabo olwo omukolo guno bwe guggwa of course empeta twaziguze za milioni 10 buli emu bweti ali twaziguze mu Uganda wezirize milioni wali ku Grand Imperial weza golodi yes omwana takusika olugalo mu jamu n'alutwala talusobola era buli je yali ebeerako yali ya golodi era yange najizizaayo buza ne bagamba oh thank you very much eno tugenda kutopingako butopinzi era basazeeko sente zetu naye omwana bw'agisika mu jamu n'agitwala bw'omusindikira ekitamba atuuka gy'alaga gwe baganyinza okutambulira mu mmotoka etaliimu esi saako kundabirwamu wansi tumale okuwewujja katutunulira ekintu kino bwe bukeera ku makya senga omuntu nabba emmotokayo oba n'amenya nabba ewuwo oba nabba ekintu kyo kyonna kibonerezo ky'ekisaamusaamu ky'oyinza okumuwa mu ddagala n'obutonde kweyagula mubiri gwonna n'atunnya omusaayi ate nedda nakyo ng'alaajana nti kikyo ne mugaa kitwalire ddala kuba kyawadde oyagala naye beera ekyokulabirako olwo nga wakweyagulira bbanga ki wonna wantuukirako we yabbye ekintu mukwano gwange bamubbako emmotoka bagikwatira sayidi za Arua nga bagenda giyingiza Sudan namugaa nti gwe tobonaabona nti nateekamu akuuma ate simanyi kakoze bitya konze nina mukwano gwange bamuyita oga yakateeka eyo eno mu mmotoka muba mugira bwe muti nga tobonaabona nabuuma jangwe wakulanama ndi kabaka wakutabula miti era njagala mwawula ebintu bino byemutye ne mugaa nti ate ono Wahabo asobola atya okumponya ekirwadde kino omutabuzi Wahabo nga tamufera ng'asobola okukwata ekikoola kino n'ajja akimikisinga ku kino n'aleeta kiri n'akiteeka ku kino yasinga okuba omulogo njagala tutunulire olwaleero tuli mu mbeera ya byabufuzi mu ggwanga Uganda nga toyatudde mannya linnya lya muntu bannabyabufuzi abajja ewuwo mu ssabo lyo bava ku ddaala ki okutuuka ku ddaala ki buli abagenda okwesimbawo ayita wano mu ggwanga Uganda byonna ne bwaba mukulu wa ddiini ng'anoonya abeere nti yakulira awo nti oba tumuyite bwana mukulu era of course bayita eno naye ate bw'atikka ku katuuti bw'ati naaga nti mugenda mu basawo abasawo babi nze kankusabira owone ne nkubuuza ekibuuzo kimu njagala okinziremu muntu munna akutaddeko omukono ate nti njagala owone n'otunuulira ebikoola ebyo Katonda bye yatonda byewatondebwa ng'olaba n'ozaalibwa ng'olaba olowooza ki ekisinga manyi ne muntu munna afulumya obufulumya ekigambo n'omuddo Katonda gwe yatonda ate n'ogujerega tola nti oba mukyamu bannabyabufuzi abajja ewuwo n'obateekako eddagala ne bawangula akalulu bwe bajja ababiri nga bonna bavuganya ku kifo kyekimu ani aba n'enkizo ezirya munne era biki ebiba biyisaawo munne tuzze nze ne Faruku twagala ku bwemupi Makinde Ssaabagabo ffenna tuzze otukoleko ewuwo ebintu bibiri ekisookera ddala muli baki mu famire yammwe mulimu bameka tuli bangi muli bangi kati nga mwagenza okusamira mutuula mu ddiiro we muti lubaala akwatakomu bwati ogwe bayita omukisa omuzaale so bwe tujja ne twongeramu bwongezi bwe mujja ne Faruku wanimbuuliza naye oyise bwala wanimbuuliza nti abakazi nga bali ku musajja omu bonna ne bajja wakulanama kaakati bonna baagala bakubambaga ate nga bakatuliki bakoze batya kubaako asinga omukisa kubaako maama ye gwe yanaaza ne ku kyogero mu buto ogwo guba mukisa ne wabaawo gwe baanaaza amajaani omukisa guba gwa luzunzo kati ono tunazaako bunaza kye bayita okufuuwako obufuuye enfuufu ng'atemya buto
omulungi alaba tulina SSENGA KULANAMA tutunulira ebintu bingi mu bagambe tulina origino KULANAMA origino president general w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda ne East Africa mbyogedde bulungi naye lwaki tompumuzaako nze omugole nga tuwunzikira omugole wa Jjumba mumubonyaabonyeza nnyo awo wenyini we mbadde njagala okubuuliza mwami Jjumba ono wakufu kumulamu ebiwanga bimeka abaana olowooza ku myaka gye ndiko nkyasukka mu basatu mbasigenze kufiira mu ggwanika simanyi muzaaliro batwale mu ggwanika SSENGA babwana mukulu bano abasatu bano abaasooka bano bakujja okwetaba ku mukolo guno baddembe mbalabanga banyinaze nze atendeka ninga atafumbirwangako munnange omwana w'abandi nze ndaba yasoose wangi esebo nze yasoose era naye tayakiwulizaga ndinzakuwuliza nti eriyo neyali awasiza ku mukyala wange ebintu ebyo biruma nnyo mwattu ate tweronze nga ffenna tuli bako era naye abadde ne gyenvuddewe naawe olina owuwo mwattu tufaanagana ye waabameka maama nyabo era naye twenkanya ddulo ddulo kazidde okunywa ate nga naye ali mu mbaga nange natambuliranga mu mbaga naye nze abange teri yavuddeyo naye ababe bayagadde okusooba mpola mbu babiri nnyo nti ate era nange ndi mukyala onaaloga ab'ettalo banaddamu sina baakuloga tomanyi abakyala naye abakyala twebeereremu abakyala twagala nnyo okulemesa bwolaba muno ng'atuuse ku ssavu n'oyagala atuuse ku lyengedde ate weekiika nti nange andi yanzaalamu omwana bulijjo takumanyi bulijjo tobeerayo bulijjo lwaki tojje ku mawulire beerayo leka twekuba embaga n'ebyenda bitwetokote neeyimbira baba owenyimba mbyayimbira mbali tuwakapera SSENGA tuwakapera KULANAMA fumbiddwa embaga 3 tomanyi kyatuukawo wabeera waawe ensonga ekitubunyama lya siddembe omukyala muwe ku kitiibwa mutuwe ku kitiibwa abasajja muzungazunga nnyo munoonya enjawulo akula ebitaliyo SSENGA mundi abasajja bakukuula bw'aba akuwasiza ayinza obutakukuula ngamba abayayeyaye banno nze sikuulika anti siyina adulesi wensangibwa adulesi ofiisi olina kubanga oli mulwadde adulesi wako olina okuba nga olina card invitation ekuyita ewange tomala gasaatuuka kati ononsanga wamboogeza awo wenyini wenkubuuliza nina omusawo mukwano gwange yagamba yajjanjaba omusajja mu ddwaliro eyo n'amwefuulira n'amukwana abalwadde gwe tebakukwana mulwadde nga bazze kujjanjaba awo tunaabigata tutya nesente njagala kusaba kakadde ate otaddemu okunkwana situuse okujjanjabira obwereere andi ng'olwamaze okuwa akakadde kano tadda n'akukwana atya nze dokitawo sikuba n'oluyi awo biba biganye gundi embaga ziri oba okwanjula kuli okuyise okw'abasatu obufumbo buli obw'emirundi gambira dda nti buli bwe tutakyayagala era kyovalaba omukono ngugira bwe nti bali njagala tutunuulire omukooyo eyali enkoko ezo zonna taakowe kulya nkoko ng'akoowa ati omukazi omulungi aggwamu enkoko omuwasa olina mukwata bulungi awo wenyini ye n'akoowa ekkanzu ng'ekkeesi ye yajjudde awo wenyini wenyala okubuuliza buli bwonna obufumbo bwalinga bwakwanjula n'ambaga byonna tekwaliko kawundo kakubya eddirisa tekuli ate nze bisibikola nze nakugambye buli kyenkwasa nkireeta mu bantu nkirya balaba mwami Jjumba ono ayogerwako nga ku baami abagagga mu ggwanga Uganda kitegeerekeka nti omukolo guno agulinamu essente ze zonna tewabirabye ku neeti nga nkwasa amajja bali abasatu gwe wategekanga okwanjula kuno of course nali mbanjula just nga njagala kubeera namu kitegeeza gwe wabawasanga muteri mukazi awasa musajja naye nze nateekangamu kale nga tuvudde njala tutunuulire abantu bano b'okulembera nga president general omuntu bw'asiiwuuka empisa aweebwa kibonerezo ki of course tuyina kooti yaffe era tuyina cabinet egituulako esooka bwatulemerera kubanga abasawo b'ekinnansi bawaganyavu
tubakwata ne tumuteeka ku level eddako yeri luddawa tumukwasa government era okuva nabeera president general w'abasawo b'ekinansi nina abali Luzira nga basibe nga beeyita basawo naye nga si basawo. Omusawo tasaddaaka. Omusawo ne bw'aba asala eddagala ne yeesala omusaayi guli ne gukoona mu ddagala aliyiwa. Kaakati gwe bw'ogamba nti nze ate nasaddaase nti ate ngenda kukolera birungi ekyo kiba tekisoboka oba toli musawo wa kinansi. Ekiddirira ekisembayo omukulembeze w'eggwanga ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu bulamu bwe bwonna wakwogera naye emirundi emeka? Okwogera naye face by face like this omulundi gumu gwokka. Omulundi gumu. Emirundi emirala gy'otayogera naye face to face mwogera muyita ku ki? Ku ssimu? Nedda ssebo nze soogera nkola ku ssimu. Wabula mbeerako ku mikolo naye. Naye nga face by face mulundi gumu gwokka. Mulundi gumu. Nambuuza nti ye gwe kulandama kyekyokka. Akuyita ani? Kulandama. Then naneebaza emirimu nga tuwunzika erinnya lya Kezia lino. Kezia lyali lya ssengange. Ate Kezia mu buwangwa n'ennono tetulikkiriza. Twagala amannya gennyini agabuzaaliranwa gano bw'otuuka ku airport bwe bakuwa akapapula kubaako surname other name. Surname lye ly'obuzaaliranwa? Yes. Other name lye ly'eddiini? Eryajja n'ennyonyi eryo kati eryo libayita other name. Kyokka era olaba baliwandika na mu Luzungu ne baga nti other name. Surname your name n'abakooza. Obitegedde? Nkitegeera. Liri other name ye Kezia? lyeribadde other name. Kaakati awo ne wabaawo n'abakooza kulanama. Ogalaba mannya gaffe ga Buganda. Ontegedde bulungi? Ntegeera bulungi. Gano ga Kezia ga Swabula ago gaawummula kuba simanyi gye gaava go in fact. Gwe Ibula omanyi gye lyava? Jjajja wabakkiriza. Kale jjajjaawo yali ani wano akuzaala eyazaala kitaawo? Juma Mukasa. Kati owulira nti Mukasa linnya lya nnono. Jjajja Mukasa w'ennyanja. Okay, omulungi alaba tutuuse ku nkomerero y'emboozi yaffe ne Ssenga Kulanama. Ssenga, olinayo obubaka bw'oyagala okuwa munnayuganda leeyo alaba TV essaawa eno? Nnyo n'amaanyi. Bw'oba omuwa tuwunzike. Nga tuvudde ewa presenter abakyala bannayuganda oba omukyala omuddugavu tuli kyakulabirako ennyo eri eggwanga. Okwambala obulungi, okweyisa obulungi, okwassa abaana baffe empisa baleme kukula nga bamwamwatuka. I think bakyogera. Okwambala obulungi tekikuggyako bulungi bwo nga Kulanama bwendi mu kiteeteeyi kyange kiwanvu. Obwereere bw'omukyala kintu kikulu nnyo buswaza nnyo. Nga baabasanze mu nsiko oba mu kibira nga mwegadanga n'omwami, bannamawulire bano kamera egoberera nnyo omukyala, omwami neemuvaako. Omukyala yebakusanga ng'ofuuyisiza mu ngoye kiwulikika bubi kuba ffe bannakazadde b'eggwanga. Omwami bamusanga ng'afuuyisiza mu ngoye ng'aga nti oba mutamiivu tebamuzzaako na liiso. Abakyala twewe kitiibwa kubanga ffe ekyokulabirako eri eggwanga. Kyeva olaba n'obukulembeze obusinga tubuliddewo. Lwaki? Abakyala tumanyi nnyo okuuma obuntu, okuuma empisa. Abasajja tebakyafa baana mu maka gaffe, naye ffe abakyala kati ffe twewerera n'abaana. Bw'oneemalamu ani anaakuwa kali ddala nga ffe abasawo. Kulanama bw'oneemalamu ne weeswazaswaza mu ggwanga, mulwadde kyanaafuna amaanyi agakyama ewuwo aba alaba nga aswala okukyama obukyami ewuwo. Nze nno nkubiriza abakyala bonna mu ggwanga, abasawo ng'owemanyi nti olina kazadde wa ggwanga, manya nti buli lwakola ensobi n'omwana waakulabirako
mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Omwana ono kyokola naye kyakoba. Ebintu bino twebeereremu. Nze njagala nnyo ttumira ku bakulembeze bonna mu ggwanga nga muli bakyala. Buli mukyala nga mukulembeze mu ggwanga nga weewa ekitiibwa, nkwagala nnyo. Twewale nnyo ebintu ebitujja ku mulamwa. Ne bannamawulire bano tubeegendereze nnyo. Munnamawulire ye muyina ekintu kye mukomplaininga ku bannamawulire nti baagala nnyo ekibi. Kaakati lwaki wampandiiseeko ekibi ng'ate biki? Omulimu gwa munnamawulire kunoonya kintu kikola ggulire. Embwa yalumye omuntu tekikola ggulire. Wabula omuntu yalumye embwa kikola eggulire. Nabo gy'emirimu gye baasomerera. Mwewe ekitiibwa muleme kubavuma buvumi lwaki yampandiseeko ate nga ndi munene. Kye wakoze kye kimuwadde eggulire. Olwo naye agenda kukola ab'oku mikutu basome nnyo n'ab'empapula bazigulire ddala. Abakyala ba Uganda mbatumidde nnyo, mbaagala nnyo, tuwa abaami baffe ebitiibwa. Nange nno kye ŋŋendamu kati. Amina. Senga. Yes. Tweyanzizza nnyo obudde bwo. Omukulembeze w'eggwanga oba omundabiddeko. Mugaye ndi KULANAMA akutumira butumizi. Yere yongedde okunywera eno kugula ndi. Amina. Omulungi atulaba tukobaza nnyo abadde atugobera eno gye tutandikidde okutuusa wano we tutuuse essaawa eno. Njala kwebaza omukulu Idris Lukwago, big on yourself, nebaze omukulu Daniel Mugoya, big on yourself. Then omukulu Kiza Clement Bugali Maaso tumiddeko nnyo, then netone Sennabulya. Tukwatagane omulundi oguddako olunaku lwaleero tubadde ne Ssenga KULANAMA era nga kansubire emboozi ye yonna ogitegedde n'ebibuuzo by'obadde weebuuza ebweru eyo abizzeemu byonna. Interview zino tuzikola abantu beno beeyogerere. So siffe kubalowooleza oba kugereesa nti kiriwo ekino bwe kiti. Y'ensonga lwaki tubafuna ne tubaleeta. Mubeere bulungi, mweraba. Ssenga toyanzanya. Weewaawo. Agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu buwangwa bwago nga bwe yagereka weewaawo. Amina.